Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Omuli Scotland, omuli Wales, omuli Northern Ireland. Mwenna nga musobola okubanga mwetaba mu kujja okwetaba mu tour ya president jagenda okukola mu ggwanga lya Bungereza kana akalongo kamwe mwenna katambula bwe kati. The UK chapter invites you to the President's London Tour of Duty 2024. The struggle for democracy in Uganda. Come and be part of the journey to the freedom. This conference will take place on Friday, 20th of September 2024. It will start at 16, that is 4 p.m. up to 12 midnight. Ebisingo bukulu kalango kano bilinoro manga. This event is open to members of the public on first come first serve basis. Please call for any of those numbers below to register your attendance. Please note that UK NOP chapter appeals for your generous donations towards the cost of these events. Bakugambi kano kankadde mu Luganda. Gwe wenna ayagala enkyukakyuka omukolo guno gutegekebwa n'etagwere gwetaaga ensimbi. Kale yenna asobodde okubanga olina akantu k'osobola okuteeka mu nsawo ya bategesi b'omukolo guno kubanga ebifo bipangisibwa ebyokulya ebyokunywa n'okutambuza abagenyi abalaba ku mukolo guno. Bakusaba n'obuwemu bwefu osobole okukwata mu ndyanga oweeyo ekintu kyonna ky'oba osobodde okuwaayo omukolo guno okuteekebwa bulungi mu ggwanga erya Bungereza. Era ndowooza abaagala okumanya wa wooteeka obubaka obw'okutona obunaabeza omukolo guno bujja kubanga bugenda ku Barclays business account ng'eno ennamba 13970825 ojja kuba obasindikira amanyago oba reference okutegera nti omulimu guno wagukoze bulungi nnyo. Egenda tabanga etegekebwa kyetuyita venue ku St John's Church, Hyde Park Crescent, London W2 2D. Don't miss the after party with the president, with the people's president. Otosubwa oluvanyuma lwa conference eno au musomo ogwo okuba nti mujja kufuna okunyumyamu n'okulyamu n'okunyinyaggalira enjole n'omukulembeze nga omukolo mukulu guwedde. Enamba z'essimu mpitirivu ng'obugulu bw'eggongolo sisobola zisoma wabula nja kuyamba nkateekeyo ojja kuba osobola okuba nti oyitawo obategeeze oba bakutegeeze kiki ekyetaagisa. Alright. Kano ke kalanga kasemba bulango bungi nnyo. Kano nako kankyukakyuka. Kasoma katya. The UK/EU and Swiss human rights demonstration, 18 abducted Ugandans from 2021 general elections. The Uganda government free all political prisoners. National platform People Power. It will take place on 13th of September 2024 at the Ugandan embassy in Geneva at 10 a.m. until 11:30 a.m. Then our United Nations head office at 13:30 p.m. up to 16:30 p.m. For contact or for more information, please contact Maria Mumbei. Mwenawe manyi Maria Mumbei ndoza contact person tumuntu bataddeko namba okujja kuba mpadde endagiriro ey'obukasanduka akawandike gitira email ngeri m.mumbei@hotmail.com. Freedom, quality, justice for all. Kano ke kalango akabanansi bannayuganda bonna abawangaali kusimazinga abulaya abagenda oteekawo demonstration ku bannayuganda bonna abawambibwa mu nsonga z'ebyobufuzi. So n'olw'ensonga eyo obulango buwedde njala tugende butereevu ku bizinensi eza video eyatuleese olwaleero. Okusookera ddala nga nze omuntu njala tutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda mwenna buli mugyali ng'oli indigenous ng'ozalibwa mu Uganda oli munnayuganda toliiko kibuuzo kyonna. Ntwala omukisa okutegeeza video zino muziwulira ne mudda mu bisenge ne muziwuliriza ekyokukola ne kibalemu okukola wadde okulirizinga information wadde okukola contribution nga mutya abantu bategeera. Abasinga obungi mwasomako
era mmanyi kye bayita okuwamba eggwanga. Ndi wano bategeeza bannayuganda bannakabala oba bannansangwa. We munaazuukukira nga muvudde mu bintu by'okwemoola, mujja genda okuzuuka nga obudde bugenze ng'Abanyarwanda batutte eggwanga Uganda. Nkiddamu, mujja genda okuzuuka ng'Abanyarwanda batutte eggwanga Uganda. Buno obubaka njala bugende buli Muganda yenna gy'oli, ng'oli mu diaspora oli mu Uganda. Taata kojja ssenga wonna w'oli njala kutegeeza. Oyinza okuba omuntu ayogera ntomwagala, neewuliriza ebigambo by'ayogera kubanga bikulu nnyo. Tojja bisanga ku TV, ku radio wantu wonna mu Uganda, nedda. Wawula wuliriza ebigambo byakugamba. Olw'ensonga nti terefayina oba radio bwekubikira munnange togisamba mugere. Njala kutegeeza abasajja Abanyarwanda abatamanya ngamba ensi yaffe bagitwala nga musirise. Ntandise bwe. Gwenna gwe nandiise Munnayuganda Kaswa Nakabala oba indigenous. Okusingira ddala Abaganda mwenna we muli muwulirize bulungi nnyo. Naddala ng'okola mu office yonna nga ya gavumenti ya Yosait Baholo Tabasira mutabani wa Kale Kinsete Muzizide nsanga bisibe na nyini kabuyonje tambula wuliriza bulungi nnyo. Gw'Omuganda yenna naye Munnayuganda original okuva mu kitundu kyonna ekya Uganda ng'oli Munnayuganda original but mostly Abaganda abakola mu office yonna nga ekwasaganya ne gavumenti ya Museveni mu mpulirize. Tuzze tubagamba ebintu bingi nnyo nga mbiwakanya. Ne tubasomesa ekigambo kye bayita Tus Dynasty eya 50 ya master plan. Ebulako ndoze bitundu nga 45 ku buli 100 okugguka. Mutegedde bulungi nti ebifo byonna ebyenkizo bitaddemu abantu baabwe. Batandise obba mu visa, babba mu ssente, amaloni, babako buli kimu bakola buli kimu kye beetaaga. Olwo mutannategeera. Gwe nange oli Muganda ng'okola mu gavumenti ya Museveni ng'olina office mw'oli. Waliwo olukwesese mu bitongole byonna okubajja mu yafeesi ezo bagenda kikola technically. Kitya. Ebitongole bisinga obungi ebya gavumenti byayisizza dda kye tuyita internal memo oba ebiwandiiko eby'omunda. Nga bibaga buli mukozi yenna akola mu kitongole ekyo. Ddamu buto osabe omulimu ogwa office w'okolera. Nkiddamu. Waliwo ebiwandiiko byayise dda mu bitongole by'enjawulo bya gavumenti gakugamba nti muddemu musabe buto emirimu gye muli mu office ezo. Nga bakozesa ekintu bata internal memo. Internal memo kye kiwandiiko nnamutayiko ekikolebwa company wa office w'ekitongole kyonna naye ng'ekiwandiiko ekyo kikwata ku bakozi bokka bali mu kitongole ekyo. Kati ebitongole bisinga mu gavumenti ya Yoseri babawadde dda internal memos ng'abategeeza nti muddemu muri applyinge emirimu gye muli mu bifo ebyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza tandika okunoonya omulimu omulala ng'obudde bukyali bakugobye dda lwa nsonga. Emirimu gino gyagabwa dda kino kyabagambye okuddamu okwapplyinga bajja kugamba no application wagikoze okusinziira ku balaba applyinze you are no longer qualified for that office automatically mugenda kuba oguluzinze bateekewo abaana baabwe basomesezza ebbanga lyonna kuba kati bali ready okuoccupyinga offices. Akiwakanya buuza Muganda w'omukwano akola ministries ez'enjawulo ajja kukubulira nti ekituufu mu buli kyeyagedde ekituufu buli Muganda wali oba indigenous Uganda they were told to reapply again. So whoever knows the truth, please, either you fight for your job, you join the struggle, or you look for other job. Bwe munate mukikoze ebyange ebibagambye mujja bisangayo wano ku mutimbagano naye nga mbategeeza buli Muganda yenna bagenda kugoba mu office yonna basera kawo and educated kawo office bazaagala. Awo nvuddewo. Bwe nvaawo tugenda tandikira wano. Ngenda kusaba munnamateeka yenna nga Muganda ng'olina Lochemba. Ngenda kusaba munnamateeka yenna nga Muganda ng'olina Lochemba. Onyambe otandika okumontalinga social media platform zonna eziriko abavubuka abakolera gavumenti
abagufudde omugano ogw'okumanyiira Ssaabasajja Kabaka n'okumanyiira Abaganda. Nabagamba nti Mengo yennyini ng'ekulembeddwa Wasanyakawo Charles Peter Mayiga be bakozesa gavumenti ne ofiisi zaabwe okutandika okuvvuula Obuganda n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka ngera abavuma bantu baabwe. Eyasooka mwamutegera omuvubuka oli gwe bayita Pressure 24/7 Giyabudda teri amanyi n'omusanju gwa Kira teri amanyiyo. Zadde ziriawo nga zireeta omuvubuka gwe bayita Toby Kafeero Mumanyiga Volongoto yayita musajja Muganda sijja kimujjako Muganda. Omwezi oguwedde guno kutufundikira jjo bagenda ewa Kisawovuga General Salim Sale ne bafuna ensimbi ono yafuna obukadde obusukka 50 ne bamukwasa omulimu ndozo gw'okudda muvubuka oli eyabula okutandika okuvvoola Obuganda. Naye ngenda kusaba looya yenna onyambe bw'oliza akatambi kano munyonye engeri gye muggula omusango ku muvubuka ono mumugguleko kuba bwana asukka wano ajja kuba asusse okumanyiira. Bwana asukka najja kuba asusse okumanyiira. Kano ke katambi ke yakoze ng'avvoola Abaganda ffenna kyokka nga naye amannya ge ye Toby Kafeero. Wuliriza. Abaganda yonna gye muli nga oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'Obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni. Bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba. Bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salim Sale. Kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba. Lwaki Muhoozi yaddako? First of all, mulina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down. Kubanga if you can't fight a rapist, you come down and enjoy. Omuntu akurepinga si mulungi naye bw'omuleka n'akurepinga ayinza okukulekera obulamu ne wejjanjabya endwadde gy'akulekedde. Okusinga bw'onaamulwanyisa n'akutuga n'ofiirwa obulamu n'ofa n'ekiniga. Omuganda agamba omunyankole n'akiranga omunyampisa kiniga y'emyera. Okuva mu myaka gy'enkaaga Abaganda munyampisa kiniga. Kati mukebere empale muwunyeko. Mwenna mweyonoonera dda. Alright. Manyi ebiseera bisinga omuntu bw'asirika tebamanya kimusirisiza. Ate omuntu bw'akaddiwa temanya kyamukaddiye okuggyako ng'omaze omubuuza. Omuvubuka ono amannya ge ye Toby Kafeero. Kafeero linnya lya Kiganda okuggyako nga zimu ku nsowole ezeetuuma amannya g'Ekiganda. Bw'ovaayo n'ogaa nti Abaganda bakombe obutuuliro bwa Museveni, bakombe obutuuliro bwa Salim Sale, bakombe obutuuliro bwa mutabani wa Museveni, naye nga naawe erinnya olina Ganda, kiba kitegeeza nti gwe ko bakozesa olw'okuba nti obwongo bwo tebusobola kusooka kutegeera nti wayisa Abaganda kye wabagambye, naye nga naawe erinnya lyo mu ndagamuntu, mu passporti ne ku social media platform zonna kuliko erinnya Toby Kafeero. Kitegeeza nga tonnavuma Baganda bonna wandisoose n'okola video ng'ogamba nti nganze Toby Kafeero ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Salim Sale, nganze Toby Kafeero Volongoto ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Museveni, nganze Toby Kafeero ndi mwetegefu okukomba obutuuliro bwa Muhoozi. Kubanga naawe oli Muganda okuggyako nga naawe oli nsowole. Kati ekikulu kiikino ekiri mu kintu kino. Lubaale embeera nga n'embiro kw'otadde. Mmengo eyo gye mulaba ekulembera Mayiga gye yawamba erimba looya abayitirivu ne tebasobola kuvaayo okukola bintu bino kubanga bo basasule. Njala kuddamu nzanya akatambi kano. Naye ekigambo kyasembezzaayo nti Kabaka wamwaddako agenda kubeera Muhoozi Kainerugaba. Tokibuusa amaaso ku nteekateeka za Museveni zaakola okwetoola mu Bwakabaka bwonna. Ne mu Buganda tejja kusoboka, ne mu Bwakabaka olwo kisoboka. Kankabadde mu ndi ogusembyeyo. Abaganda yonna gye muli nga oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'Obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni. Bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba. Bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka General Salim Sale. Kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba. Lwaki Muhoozi yaddako? First of all, mulina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down. Kubanga if you can't fight a rapist, you come down and enjoy. Omuntu akurepinga si mulungi naye bw'omuleka n'akurepinga ayinza okukulekera obulamu ne wejjanjabya endwadde gy'akulekedde. Okusinga bw'onaamulwanyisa n'akutuga n'ofiirwa obulamu
n'ofa n'ekiniga. Omuganda agamba omunyankole n'agiranga omunyampisa kiniga y'emyera. Okuva mu myaka gy'enkaaga Abaganda munyampisa kiniga. Kati mukebere empale muwunyeko. Mwenna mweyonoonera dda. Right. Katambi. So okusookera ddala njala twala omukisa guno okutegeeza Abaganda ne Bannayuganda mwenna. Enkola ya Museveni ey'okusindika sitamye n'okusindika omunyamusubi okulya kyekiriyo akyagikozesa nnyo n'okutesitinga abantu. Njala twala omukisa okwebaza obulamu bwange ekintu kye nakola okwokulula Museveni omujja mu Banyankole ne mubalaga nti Munyarwanda. Nono yennyini omutume wa Yoseri yagambye nti Abanyarwanda bagenda kutekinga over. Kati gwe bulijjo alowooza nti akufuga Munnayuganda olowoleza ludda wa? Abantu abali emmengo Abanyarwanda bajjudde abatonye mooli kikuleko ludda gwe Omuganda. Yensonga lwaki nkuga nti muzuke ng'obudde bukyali. Temumukira bunyolo nga batalidda Buganda. So mbategeezezza mutegeere bulungi. Tudiringa n'ekigambo kye bayita occupation. Ensi yaffe bagitwala. Ng'ate bakozesa abantu baffe bennyini okutwala ensi yaffe. Gwali alowooza nti odiringa na Munnayuganda, todiringa na Munnayuganda. Kakuwe katono nnyo. Ebyafaayo bitono nnyo ku Museveni. Olwaleero bitegeere bulungi nnyo. Kuba nze mbyogera naye amolwo essande muyinza okufuna obudde obitegeera. Muteoka mutegeere mudiringa naani. 1. Omusajja gumulaba yafutubadde ku Uganda essaawa zino. Amannya ge amatuufu ye Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa. Bwe yajja mu Uganda nnyina nga amulese ku myaka nga 8 era n'akulira mu Uganda n'atuuka n'okuyingira mu gavumenti okukoleramu nga mbega mu state research ng'amannya ge ye Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa. Oyo omuntu wawu ajja okwesimbawo ku bukulembeze mu 1980 yefuula Yoweri Museveni. Abantu aba babiri era agenda mu nsiko Abaganda bamuyambako awamu lutalo mu 86. Bw'avaayo yeeyongerako erinnya Kaguta. Abantu aba basatu yeeyongerako erinnya Kaguta. Abantu aba basatu nzize mbaga omusajja amanya g'essigeego tutuuka 221 tumuteekako pressure ayongerako erinnya lya Tibahabulwa. Kitegeeza tulina abantu 4 mu muntu omu abadde bafuga eggwanga eryo nga batta Bannayuganda mu International Criminal Court. Ekyo ekikolwa kya butemu nnyo omusajja omugwira okudda ku Bannayuganda bannansi no batulugunya nga tuli mu Uganda. Ezo mukitegedde bulungi nnyo. Kati bw'olaba abaana ebasindika okwogera ebigambo bino baba kutegeeza nti mulina okusituka bwe mba temerwanyeeko bagenda kukola bo kye baagala kubanga tebaswala. Mukitegedde bulungi. Kakanyomero kaggadde katukwasimbula video. Kansule nti Wasaanya otuuse. Kankusookeze wano. Njagala nzannyo akatambi kano mukawulire bulungi nnyo. Nabagamba tottanga kibe nga tonna kikenenya ndusu. Abasajja Abanyarwanda totegananga kubanoonya nti bafaana batya. Olingiranga mutwe gwabwe. Wulira omwami bwe yayogedde. Wulira bulungi nnyo. Ebika yessiga eryokusatu Buganda kwetudde. Era bye bituyunga ku Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka. Kabaka ayitibwa Ssaabataka lwa bukulu obw'ebika era n'okuba nti buli mukulu wa kika obuyinza bw'alina abujja ku Ssaabataka. Tewali mukulu wa kika n'omu yeetengeredde. Era okuba omukulu w'ekika Kabaka tekukuba nga akumanyi. Kabaka alina obuyinza okutondawo ebika.
mukulu wasanya ko Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jafuto badde ku Buganda Emengo kansoke nkutegeeze munnange anti bagamba Daudi de Budongo budde butuse wattu Mayiga da Rwanda ngo budde Rwanda butuse twakutegeera dda tojja kutegeerera Baganda bamanyi Luganda dwogera na bulombolombo na nnono kansoke nkutegeeze olwali ndukuvire ku ntono ekisokera ddala tumanyi bulungi nnyo emitendera jonna egiyitibwamu obukulembeze bwa Buganda kye tuyita political structures oba leadership structures tuzimanyi bulungi nnyo tumanyi obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bw'alina mu Buganda n'abataka obuvunaanyizibwa bwe balina ompulidde bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yentamu enkulu etudde ku masiga amasiga be bataka abasigadde ne tujja ne tusaasaanira wansi okukola Buganda ompulidde bulungi nnyo njala kutegeeza olwaleero abajjajjaffe abataka abakulu b'ebika bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika be bakola Buganda kyovula nti buli kika kyonna kirina ensibuko obutaka bwakyo era kye kimufuula omutaka kati buli kika okubeera nga kirina ensibuko Kabaka ne waba nga aseereredde wano era abataka abo be balondobamu omulangira yenna abaalimu empeka emera okusikira Namulondo be bataka abo era banga tebannafuna mulangira mutuufu wa kulya Namulondo olukiiko lwabwe olw'abataka lwe lukwasaganya ensonga z'okutambuza obwakabaka bwa Buganda mpaka ng'Obuganda bufunye omulangira agenda okusikira Namulondo ompulidde bulungi nnyo ekintu zokitegedde toddamu kumanyira abataka kubanga abataka nkubulidde bibakwatako ekyokubiri sebo gamulengejja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri saako kitaawe kati eyaterekebwa mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi ne bajjajja baseka bonna abazze babeerawo njala kujjukiza okujja gwe bitabo bisomo bivuunise teri Kabaka wa Buganda yali atongozza kika kyonna nti ataddewo ekika kikino ako kafu Kabaka wa Buganda tateekawo bika nedda tateekawo bika oba tatondawo bika wabula ye omulimu gwe nga Ssaabasajja Kabaka kwe kulaba ekika kyonna ekiba kitondeddwawo Abaganda oba ekireeteddwa Abaganda akyekkenneenya obuvo bwabwo n'obuddo bwakyo nakkiriza okukyanjula oba kitongoza so si nti akola ebika biteekawo nedda ate era nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka tasobola kujjula kika kyonna kigoba era nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka tasobola kugoba mukutaka yenna ow'ekika akulira ekika obitegedde bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka tasobola kugoba mukulu wa kika yenna oba jjajjaffe omutaka nti amugobe obuyinza tabulina njagadde sooka kutegeeza okuva Buganda lwe yatandikawo nkutegeeza Ssaabasajja Kabaka teri Ssekabaka yenna yali agoye mukulu wa kika tekibangawo so nga ate nga bo nga baatudde abataka ate bo basobola okuteekawo entiisa ompulidde bulungi tugende mu maaso n'akatambiko Kabaka alina obuyinza okutondawo ebika n'okubijjawo Kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente mukulu Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bugoba kika kyonna mu Buganda ogwosala mugambo Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bwonna bugoba oba bujjula kika kyonna mu Buganda ogambye nti Ssaabasajja Kabaka asobola okusalawo n'agamba nti Kagumba kati gwe mukulu w'ekika ky'ente Kagumba mumumanyi
Kagumba yoli mfanfe wa Mayiga wa Mpuuga de Mapuuga. Mumutegede Kagumba ye mfanfe wa Mpuuga Kagumba gwe yabadde ayogerako bw'atyo bw'apanga ensooleze. Ssaabasajja Kabaka tasobola kulonda mukulu wa kika. Ekika kirina amasiga, kirina emituba, kirina abazzukulu, kirina ensibuko obulombolombo n'ennono bwe bakozesa okulonda omukulu w'ekika. Ne gwe otudde Mmengo gw'osoma oba gwayonona ova wafera obuddo ng'obukyusa mu bigambo engeri gwe gy'oyagala otegeere omusajja Omunyarwanda. Tusimbudde njala kamalira Abaganda bakawulire bulungi nnyo. Kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente. Ekyo kifu. Abulina. Ekyo kifu. N'okugamba nti si gwe mukulu w'ekika. Ekyo kifu. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Mutebi II ne bajjajja ba Ssekabaka era tebalina buyinza bugamba nti oyo si mukulu wa kika. Singa amatabi ag'obukulembeze mu kika kyonna gavaayo ne geemulugunya ku mukulu w'ekika oba omutaka, ekika ekyo kitwala omusango ne gw'owaabirwa. Era bwe guwawaabirwa gutunulwamu. Bwe basalawo kooti ebeesazeewo nti okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa ono si ye musika omutuufu alina okukulembera ekika ekyo, wasobola okubeerawo okujulira kye tuyita apiiro mu Luzungu. Bwe baleeta okujulira okwo, olwo Ssaabasajja Kabaka waayingirirawo nga Supreme Court leader. Kati Ssaabasajja Kabaka ekimuyingizaawo ye atwala obuvunaanyizibwa n'addirayo ddala ku nsibuko y'ekika kino n'engeri gye kibadde kitambulamu, n'asaba ensibuko obubono obuddo. Olwo yatuuka atya okutuuka wano ng'alina obujulizi buli kimu. Era bw'amala okwetegereza ebintu byonna nga bitambula, azzaayo okusalawo okwe okusinziira ku ye kwanoonyereza n'agamba nti okusinziira ku mmwe bimulabye nange byendabye nti ono ye mutuufu oli mukyamu. So tava mu bbanga n'agamba nti gwe nkugobye oba nkulonze obuyinza tabulina. Mayiga lekerawo okukyamya Obuganda n'okwogera ebigambo by'otasobola kutegeera kubanga toli musajja Muganda. Ensonga za Buganda zireke, tojja zisobola. Tugenze mu maaso. Omwami ono yagamba bw'ati, bw'anaatereera bulungi abasawo nga balaba naye yennyini ng'awulira ateredde ng'akomawo. Abantu okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyo era si kyewuunya. Nkakasa nammwe abali wano, singa kitaawe yalwadde, kitaawe akuzaala oba maamawo n'owulira nti mulwadde, kaakati Kabaka ye kitaffe mu ggwanga lyonna, muntu mukulu ekyenkanidde awo. Bw'alwala era abantu si kyewuunya bwe baagala okumanya. Abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabwe kuba nabo gye bali. Leero agamba Kabaka mutwale ebweru, ate enkya Kabaka muleete tumulabe. Kakati n'ogamba ono ayagala ki? Awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa. Bwe weetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi. Era kansuubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba. Musobola okukiraba nti byabufuzi. Waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala. Naye nga ndi kakonge ka ku kkubo. Agamba kakonge ka mulyango bekatakukuba magenda. Omwami bwe yayogerera ebigambo ebyo nga tuli mu kwejaga tubanja Ssaabasajja Kabaka. Lwaki yayogera ebigambo ebyo ng'asimba amannyo nga Maguja
ekokoola ebyayi mu ssubi no Luganda nno era tali Muganda tombuuza kye kitegeeza nze nkutegeezezza nti omwami bwe yatuula mu ntebe ng'akajjadde n'atandika okusimba amannyo wattu nga Magujja ekokoola ebyayi mu ssubi yali abasindikiro baka mutamanyu era kyali kyebonere okulaba nti Ssaabasajja Kabaka mwamunula gye yali bano baali baakimala dda nga manyikyagwa lwaki yagamba nti ye kakonka kkubo okakubwe katakona magenda kakona amadda kandi bavire ku ntono abazze bagoberera entambi zange zino mujjukira nti ebintu bingi byali bikoleddwa nga bigezaako okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka n'omuswaza ekitiibwa kye omwami ono ng'akwatagana ne David Wasajja Apuuli omusajja omutoolo saako Agnes Naabaloga Ensowole ne Sara Kagere saako Kiwolebe Male ne musajja mukulu John Katende baali bakoze enteekateeka namutaayika mwe batwalira obuyinza okubujja ku Ssaabasajja Kabaka kye tuyita powers of Anthony nga bamaze okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka tagenda kudda sinakindi omutego gwe baali bataddewo ogw'akamasu nti Ssaabasajja Kabaka yandibanga yakyalako ewa Ttembo nga buli kimu kyagenda okuba nga akola kigenda kikuba tekikkirirwa mu mateeka nkiddamu nti baali bamaze okuteeka enteekateeka nga Ssaabasajja Kabaka muggyeko powers of Anthony nga bakola buli kimu era mu kawaayiro ke kamu ng'amaze okukola enteekateeka okulaba nti Ssaabasajja Kabaka bamufuula nti yakyalako ewa Ttembo bwe ŋŋamba ewa Ttembo bamu bamukitegeera Abaganda simanyi kandi baddizeeyo katono mutegeere mwali muli wano nga tuli busa omukyala Sylvia Najjinda Luswata n'ateekawo ekisinde ekyali kisomesa ku bulwadde bw'emitwe n'akajabangu era ne bakironkinga ekigendererwa tekyali nti eri abalalu bangi mu famire baani mulalu nno ekigendererwa kyali kyakuba nti bateekawo enkola eraga Abaganda nti olaba Sylvia Najjinda avudde n'ayogera ku kintu kino kitegeeza kye bagenda otugamba kyandibanga kituufu oba mutegeera bulungi ensonga eyo mwenna programu agiraba Najjinda Sylvia Luswata bwe yakola programu eya mental health n'agamba kiri personal ku ye kimukwatako nenzija ne mbooza maama owaye ewammwe ani yayita Ttembo era ani ayina akajabangu ewammwe nga tamulinaayo era weebuuze lwe nayabya programu eyo programu addamu ojjula ewantu wonna kubanga nalinnya mu luwombo lwe baali bategese batya abakulu bano baali bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu mu mateeka bw'abanga alimu akajabangu ebintu byonna by'abayogedde biba null avoid tebikkirizibwa mu mateeka ne waba wandise kiwandiiko tekikkirizibwa bwe baali bakikoze kyekyamwogeza nti ye kakwenka kukubo wakata kona magenda kakona amaddo ensonga nti abatamanya ngamba benjogeddeko waggulu wawe emenya amanya bali bamaze otuula nga bamaze okukola bamuggyeko powers of Anthony era wattu nga bawadde omutamanya ngamba ono endagaano endala ya myaka 10 ng'afutubadde ku Buganda endagaano ya myaka 10 a 10-year contract Mayiga to stay in Mengo to fulfill Museveni's mission mukitegedde bulungi bamuwe myaka 10 contract endala afutubale Mengo akole programu ye agimale bulungi ndoza mutegedde bulungi ekintu kwegamba nti ye kakonge kakukubo era baite basuubira Ssaabasajja Kabaka ayinza okukola ki ayinza okudda wetwogerera olwaleero ekitongole ekya Buganda Land Board ndi wano okutegeeza Abaganda n'okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka kyekivunaanyizibwa ku mataka gonna agatundiddwa ag'embiri ag'ensozi buli we kigenda okulambula ne kituukawo wayitawo essabbiiti 2 ku mwezi ng'ewantu abo batebookyezaawo baabasenzeewo mumpulya bulungi bwe bateekyo babasenzeewo mwenna embiri ezidde ewiiki eno n'amata agasendeddwa okutuuka okulaba nti ne jjajjaffe omukulu w'ekika ky'empologoma yaluddewo okuterekebwa nga balina okuterekebwa olw'ensonga nti amataka gonna gabadde ettaka lyonna lyali limaze okutundibwa kati eno ze zimu ku mbuga ndowooza ku mbuga ezayokyeddwa
kasoke mbalage nenga embuga eno okwokibwa Buganda Land Board yali emaze okutuuka obulungi nnyo ngera amaze okulaba ki ebigenda maaso. Muninde okatona toza kanza nyeno yinzo kubera kiriya Wete essabo lya Kawumpuli liyidde lyonna lisaanyeewo ekyokukola tekimanyiddwa ente zaakafumitibwa essabo liyidde omuliro guteta ekigenda mu maaso tetukimanyi buyego kati kubanga essabo eribadde erya Mulangira Kawumpuli lyo lisirise lyonna naye abatuze tebannaba kutegeera ki kiguddewo wabula balabye muliro ng'essabo likoledde ente zaakafumitibwa mu nnaku 2 ate ne kaakati omuliro gwaka ekigenda mu maaso tetukimanyi ennono ziggwawo zisaanawo Buganda erina okukola omulimu gwayo okulaba nti nno ebintu bidda mu nteeko. Kati bamba gambe biki kubanga simana kumanya kubanga omusajja ono buli kimu akikoze kyetaagisa okukola naye Abaganda musirise bulungi nnyo teri n'omwanyiga ng'omusajja asanya ebintu bya Buganda mwenna musirise which is okay ne bagamba ekiri atabala kikiri nasigadde waka ffe tusirise abasajja bakola buli kyetaagisa okusanya Obuganda muganya okuvaawo kati ye kyakola ekisinga okuba kyakola kwe kuteekawo kye tuyita diversion functions okuba nti ateekawo emikolo egy'okubuzaabuza abantu nga ye abalaga ekintu nti Buganda eri mirembe so nga ate teri mirembe. Wano wengenda okubazannyira akatambi kano buli omu wooli ogenda kwewuunya. Mu kwewuunya ojja kutegeera lwaki ensonga zino mulina okuvaayo muzitegeere bulungi nnyo. Okusookera ddala Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu lubiri lwe erw'Enkoni gy'atudde. Omwami ono essaawa zino ali kukozesa ssente z'omuwoomusolo ng'avujjirira ab'amagombola okubawa pikipiki era n'agenda mu maaso n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okubawa pikipiki guno si gwe mulundi ogusoose. Ndiwo bategeeza Ssaabasajja Kabaka talina kintu kyonna kye yaagabye. Ebintu bino Mayiga abijja Museveni nga bali mu kukola kampeyini za 2026 era kino kye bakola ekyokudonatinga pikipiki zino kyekyokukola structures za Museveni n'eza Mayiga n'akagurupu kabwe akali Mengo nenga Ssaabasajja Kabaka talina kintu na kimu kyamanyi ze zino zeyagabye wiiki mwezi guno gwennyini oguwedde.
kati sijja kumalayo katambi kano kaddakiika 5 nabagamba mufangayo nnyo okugoberera ebintu bira mu butambi buno. Omwami bwe yamaze okugaba pikipiki zino omuntu bagenda okuwa ekintu nga bamanyi gwani abuuzizza omusajja oyo omu ono yaani era avudde ludda wa. Ssaabasajja Kabaka yabagamba talina musigire, ompulya bulungi nnyo, talina musigire. Omwami ono agenda maaso n'okkola emirimu Ssaabasajja Kabaka gye yandyabadde akola ki akola. Ndi wano bategeeza olunaku lumu Wassanya agenda bagenda vaayo bagambe ati nze Kabaka wa Buganda mukirindirire olunaku olwo agenda kibagamba ati nze Kabaka wa Buganda ekyo mukirindirire nga nkuba. Awo tuvuddewo bwe yabadde bwe twamwaliriza okugendako ekiteezi bino byayogedde. Mwamanya nga banoonya amaka ge tuyinza okulambula. Balaba omuvubuka Pius Muganga ne nnyina w'Olumulabi. Olw'okuba nti muvubuka alina kyatandise ne balaba n'amaka omuli omwami mukyala nga emirimu bagitambuliza wamu. Era kyekituleese wano. Ndoza muwulidde bulungi nnyo. N'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagamba nti ye Katikkiro ye bw'aba yeerondedde. Mwami ono atambula akyusa ebigambo, ekikulu si kye kyokka, ekikulu kikino wano wammanga. We twogerera essaawa zino Obuganda buli mu matigga era ye nga Mayiga n'akabinja ke akali mu kutabangula Obuganda n'okusanya buli kimu ng'akolaga ne Museveni ne mukama we Salimu Sale. Batambula bagenda mu maaso okunoonya buli ewali amaanyi ga Buganda. Bano basajja bakimanyi bulungi nnyo nti Obuganda buyimiriddewo ku buwangwa na nnono. Kye balina okukola kusooka kusaanyaawo buwangwa na nnono, ensibuko y'Obuganda n'ennono. Sinze sigwe wabula ensonga n'ebifo ebikulu ewatandikibwa ensonga za Buganda. Bamutegedde bulungi kati gye batandikidde okutandika okusaanyawo buli kimu. Babisaanyawo batya? Mayiga ng'akozesa state machineries oba abantu abakola mu state bajja beesenza mpola mpola ng'era akanaakulyako amenvu ne bajja ng'abalwadde abazze okufuna obujjanjabi oba okwebuuza. Bwe bamala okujja okwebuuza ne bategeera babazze kukola kye tuyita surveillance oba okubega. Baani abavunaanyizibwa ku kifo kino? Ekifo kino kirina amaanyi genkana ki? Obulabe tuba tukoze obulabe ki ekiddako? Bwe bamala okukola ekintu ekyo ne basindika guruupu. Guruupu egyo babasindise eba erina ebintu bibiri byegenda okukola. One, bafuba okulaba nga bakyamya ebintu bibira bisatu. Bafuba okulaba nga bakola emikolo egikyamya ekifo ekyo. Bwe ngamba okukyamya ekifo ekyo, kino kye mba ntegeeza. Singa mmanya embuga gye ngenzeemu nti erimu empewo ez'amaanyi, nnyinza okukoleramu ekikolobero
empewo ne zinyiga ne zisenguka oba n'enkyamya buli kintu kyonna ekikola mu ekyo nga bw'onoogenda mu kiswa n'osimamu nnamunsi ekisa ekyo ne kifuluka kati abaami bano bagenda ne bakola ebikolobero mu bifo ebyo ne bakyamya empewo za Buganda ne bagoba emizimu oba emisango mu bifo ebyo. Ekyokubiri, bafuba okulaba ng'abantu bennyini abatambulirwako ensonga ezo battibwa. Bwe bate battiddwa bakwatibwa ne bakomekeza mu makomera ng'abasibye. Ensonga eddako, bafuba okulaba ng'ekifo ekyo bakyonoona batya. Ebifo ebibanga bya nsozi okuli enjazi, bafuba okulaba ng'enjazi ezo n'ebizikwatako byonna bazaasa okuggyawo obulombolombo n'ebifaananyi ebiraga enkula y'ekifo n'amaanyi gaakyo. Oba ompulira gwe naawe ononjulira nga tebannatta musajja mukulu Beneggulu. Nkiddamu, ononjulira nga tebannatta musajja mukulu Beneggulu. Tewaali nnyo nkuŋŋaana z'abasawo ba kinnansi ze tuyita crusade nga Silivia Mukandooni gwe muyita Mama Fiina, nga Jumba eyeyita Kabona ne mukazi we bye bakola essaawa zino. Bakolera ddala crusade oba enkuŋŋaana nga zeefaanagizaako n'ez'abalokole. Ekyo nno mu buwangwa nenno kimenya mateeka kubanga buli mukulu alina ekiggwe kikye kyatwala ng'omuntu kubanga buli muntu aliko empewo ezize. Njala bategeeza Abaganda mwenna empewo za Buganda naddala entebe za Buganda eziriko empewo z'aba tezisituuka era tezikuŋŋaana. Entebe z'Abaganda eziriko empewo tezikuŋŋaanira mu kifo kimu. Buli muntu mukulu mu kiggwa kye mwali oba munfuna. Luno lulimi mujja okutegeera. Katugambe nze ndiko kawumpuli. Ejja kuba n'omulaliko kawumpuli w'abamweyana. Buli muntu oyo abeera mpewo. Abeera ntebe y'empewo eyo oba ey'omuzimu ogwo oba omusambo ogwo. We guba gwamuteeka okukola emirimu gyagwo tateekeddwa kuvaawo. Oba ompulira? Kati bano kye bakola bo bakola crusade ezo mbu ne bayita buli muntu yenna aliko empewo ezitambulirwako bagende bakuŋŋaane bakole crusade. Mu Buganda tekiriiyo era tekikola. Entebe ezitulwako empewo za Buganda tezitambula nti zigende zikolera emikolo ku mulirwano oba zisinkane wantu tekizibu. Ebyo tebikola. Kati bano abantu bakola. Kiki ekibakozesa emikolo gino okubanga bakola ebintu ebyo? Kikino wano wammanga. Abasajja bano Abanyarwanda okuli Kabona Jumba ne mukyala we Kulannama saako ne Silivia Mukandooni bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni bwe yali yajja mu buyinza yakwasibwa amaanyi ga Buganda n'endagaano zaakolebwa. Museveni bwe yayita n'afunawo amaanyi waayitawo ebbanga mpawe kaaga yaddayo mu kifo ekyo n'akolawo effujjo embuga n'azookya n'abaali bakola ku nsonga ezo n'abasaanyaawo. N'amanya nti ekkuba aliggadde. Oba mukitegeera bulungi nnyo? Simanyi oba mukitegedde bulungi nnyo. Museveni bwe yayita nga bamuwadde amaanyi ga Buganda. Olwatuuka mu ntebe yaddayo ng'azze okuzza omuzigo. N'akola obutemu n'asaddakira n'ebifo ebyo n'empewo ne zifuluka n'abalina ozikolako n'abatta. Ekyo n'akiggalawo. Kati ebyasigala yalina okufuna abantu omuli Kulannama, omuli Kabona Jumba n'omuli Silivia Namutebi gwe muyita Mama Fiina ne batandika okunoonya buli muntu yenna aliko amaanyi ag'empewo omunoonya. Ebikwekwete byakolebwanga okunoonya abasawo Abaganda be battanga baalinga bakyamu. Baali bakyamu batya?
omuntu yenna aliko empewo zitambulirako wa Buganda omutuufu no munsonyiwe kambatereze mukano ono Namutebi nabali banne bwe bagendanga okunoonya okumanya abantu abali basigadde abaliko empewo za Buganda mu bikwekwete byabangayo battanga abo bonna abaali batuukiriza kalombolombo neno ekembagambe nti bo tebasitukira entebe ezaabo okutuula empewo zaabwe tezisituka genda ne abakolamu ekikuweko ne batta omu ku omu be baasigaza abaawo abacupuli be baasigala bakolamu omulimu gw'okukuŋŋaana buli yayina empewo oligino entuufu yasaanyizibwawo abaasobola okitegeera ne babuna emiwabo ne basaasaana ne bagenda wetwogerera essaawa zino empewo emisambwa gya Buganda giriira ku nsiko teginaatufu wegitudde lwaki wejali girina okutuula emiti emikulu mu Buganda egisinga obungi njagala onzikiriza obwawakana nange gyonna egisinga obungi gyasalibwa oluguudo nabo batolugenda kuyita eri baafubanga okulanga omuti ogwo tebaagala kumanya baagusalanga muno mumwali ng'emiti egiri esese egiri essingo egiri mu Busiro egiri ekayunga egiri emukono egiri entebe egiri mu Busiro wawonna buli womanya omuti nti gwali gwa nnono womanyi nti wali olusozi lwali lwa nnono kati kubanga edda bakuga nti awo mu kitundu kyawo waliwo omusambwa gutambula ssaawa eziti kukola bwe guti okyabiwulira bano baabijjawo dda yensonga lwaki batandika okusindika abalokole be bayita abalokole okutandika okugenda okusabira ku nsozi ezo naye nga okusabirawo bagenda tebagenda kusaba nti bagenda kusakusa babagenze kutandika kukola buli kikobero ky'omanyi kyonna ekifulula empewo za Buganda tezifulukangako wabula zaasenguka zirinda kadde katuufu we zirina okuddira zirinda kaseera katuufu we zirina okukola ki we zirina okuddira oba mpulira bulungi nnyo kyova olaba kye mbadde temugoberera mwenna abali ku gurawundi e Kampala enzizi ez'ennono ze mwasenangako amazzi zikyaleeta amazzi nkubuuza munziremu enzizi mu Buganda wonna mu bifo by'emmenye ezaayinanga amazzi agaavanga mu miti oba mu nsozi zikyaleeta amazzi tezikyaleeta eno video gyenkoze olwaliro saagala muntu atategeera nsonga za Buganda oba nga toli Muganda oba nga toli munnansi amanyi ensonga za buwangwa nannono ojja kudda ku video z'ebyobufuzi z'enkola olwokusatu n'olwokutaano eno yo sooka ogyesonyiwomukko kubanga eyinza okuba nga eri waggulu wa kutegeera ku nsonga z'enjogera ompulira bulungi nnyo wano njagala bategeera ensonga za Buganda amanyi ensonga z'empewo bwe babatuulawo bulungi nnyo obusozi omusanvu bukola Kampala bwaliko empewo za Buganda n'emizimu n'emisambwa kyekyatuukawo era genda bakubuulira obusozi obwo kyekyabutuukako kubanga tebasobola bagamba nsonga zino buli bagamba nti waliwo amaanyi baateekawo abalokole era waliwo amagye lwaki weegali tosobola kubuuza kutegeera kubanga era tojja kutegeera
kyali nga kizibu nnyo okuwunzika Omuganda. Kyali nga kizibu nnyo okuwunzika Omuganda oba mukazi oba musajja oba okuwunzika mu kutegeera. Mu kaseera ke tulimu kano akakafandali ng'ejja ly'obukadde bakoze ebikolwa n'okwagala okutta Ssaabasajja Kabaka nga Abaganda bali bati. Ekibayita okuwunzika nga tokyasobola kutegeera kintu kyonna. Obuganda bwasembayo okuba n'amaanyi nga gampewo Lubaganda Kabaka ogenda e Kayunga. Museveni n'amanya nti maanyi gakyaliyo. Okuva ku olwo ddayo kebere buli ssozi lwonna olwaliko amaanyi ga Buganda oba lukyalina amaanyi ago nga ne bwe wasanga nga gye bali ojja kuŋŋamba Lungu yalimba. Bali abantu aba wasanyakawo Charles Peter Mayiga, Museveni kennyini, Salimu Sale ne gurupu ya Mama Fiina Kulannama ne Bawe Kabona Jumba bibali mivuye gyonna kubanga temukimanyi. Kubanga temukimanyi. Ennyanja Nalubaale mugimuyita Victoria yali tesalibwamu musaayi. Museveni n'akwata Safe House n'aziteeka mu izinga n'atandika ng'okusala abane babasuula mu nnyanja. Ne mukaso w'ennyanja n'asenguka takyaliko. Naye n'asenguka nakyo temukimanyi. N'ennyanja ebadde esigaddewo ng'ennyanja eriko empewo zibadde neekusifuwa mala esangibwa e Busujju mu Mityana nayo era Abanyarwanda buli kizinga kyonna kibaddeko empewo n'emisambwa nakyo baakitutte muganya okutegeera. Yennyama ebadde esigaddewo nga neekusifu. Ssezzibwa baamufulla kasita baamusalirangamu wali waliwo omusaayi gw'abantu mu Ssezzibwa. Ssezzibwa yafuluka. Kubanga temukimanyi, temufaayo era temwagala kumanya. Embiri zonna zibadde zikolebwamu empewo za Buganda zonna Mayiga making sure nti akozesa Buganda Land Board n'abatamanya ngamba ne bazisaanyaawo. Kubanga bakimanyi nti Abaganda bw'alinyibwako empewo kizibu nnyo okusobola Omuganda tojja kusobola mmusobola. Baakola batya? Baddira ne bateeka abasajja n'abakazi Mmengo abeetuma amaanyi ag'Ekiganda nga si Baganda n'abeeyita Abalangira n'Abambejja Mayiga bye yateekamu ne Museveni abeeyita Baganda nga si Baganda okutunda ebifo byonna eby'ennono n'okubisaanyaawo. Y'ensonga lwaki tetukyalina maanyi naye nga gyegali gasirise galinda bubeezi kaseera katuufu gyegali gasirise. Naye nga gwandaba olwaliro wano ojja kubuuza nti biki ebyasoba na kino kikankikuddemu. Mu Buganda bwe babatikkira Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka yena agenda okulya namuno bamutikkirako n'omulongo we obayita Kateeba oba Katebe ng'ono yakwasaganya emyoyo gyonna oba empewo za Buganda zonna kuba awo nkisooka Ssaabasajja Kabaka tasamira. Basamirira musamirire.
naye waliwo abantu agenda akubuza yi Ssaabasajja Kabaka yamutuuza ku bino byonna era yali tatebuka. No, emikolo egimu egyakolebwa bagikola gagenderere kwonoona buli kimu ekiriwo, tebitandikidde ku mayiga. Bano lwamanya nti Obuganda bagenda buzzaawo, Museveni n'atandika okukola buli ekyetaagisa ng'akozesa abasajja ab'ettima Abaganda, buli kimu kisaanyaawo, lwakuba tewabaddewo muwaatwa na mukutu gwogererwa nsonga zino kuzirambula bulungi nnyo. Kati ye Mayiga kye yakola bw'afuuka Katikkiro ng'ayise mu kadinisa naggala buli muwaatwa gonna Ssaabasajja Kabaka mwe yandibadde afunira obubaka okuva mu bantu bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka gutusinze mu lulimi lw'egindi waliyo kino kyetaaga okukola atafuna information. Ssaabasajja gutusinze embuga gundi kino kyekiriyo, information tagifuna. Ssaabasajja gundi abakongozi gundi bali kino, information tagifuna. Bano bagenda mu maaso ne bavuruga buli kimu. Lwaki? Kubanga bakimanya nti yes, emikolo egimu tebagikola mu butuufu bwagyo, ne Ssaabasajja Kabaka bw'anaamanya n'ategeeza nti bagende bakola emikolo gino kiyinza obbaleetera obuzibu nga bo ensowole ezaatuuzibwa mu Buganda. Kati gwe Omuganda ali awo ataamanya maanyi go we gakoma. Joli abalamu wano mwalaba nga bakomezzaawo ebimu ku ebyo ebyatwalibwa Abangereza ne babizza era nga maanyi ga Buganda omwali engoma n'abalongo. Golowooza sooka wokubyemu ekifaananyi mu bintu byonna Mungereza ne badde atwala balongo ba Buganda n'engoma. Yategeera atya amaanyi ge birina? Nziraamu mu bintu byonna Omungereza ndibadde atwala engoma n'abalongo ba Buganda. Nziraamu. Kale kankoddemu. Omuzungu yasooka n'amanya Omuganda yaani, amaanyi ge agajjawa, ekimukuumya ebbanga lyonna. Mwe engero enfume n'emboozi gye babanyumiza bajjajjammwe ebituufu byaliyo. Teri muntu yenna mu Uganda yali asobola kulwana Baganda kubanga balina amaanyi amakusifu. Bemwawulira nga bakibuuka Amumbaale n'abala baalwananga. Ngero empewo za Buganda zirwana entalo za Buganda ne ziziwangula. Naye Omuzungu yamanya ekintu ekyo n'agamba amaanyi gali luddawa nti eno engoma era nga in fact ekisinga okunnyiza bennyini abeeyita Abaganda be baabuuliranga Abangereza kiki ekyetaagisa okukola. Mungereza okuba neetatudde anoonya maanyi okuba nti afuga ensi yonna. Buli nsi yagenda bbamu ekyobuwangwa ekyalina amaanyi n'akitwala. Golooza museum eziri e Bungereza zonna ezirimu artificial craft okuva mu Africa baamutwala butwazi nga batwala bintu byakwewunda. Abali e Bungereza munanjulira mugenda mu museum waliwo ne batateeka mu museum nga babirinda mu mbiri za Queen eza Charles essaawa zino nga ko bawongerera okujja amaanyi agabasinze nga tegakyakola olw'okuba nti yatwala ebintu ebyo yagenda kyekimu ku kyabiizisa olw'ensonga nti amaanyi ga Buganda tegasikirwa muntu atali nnyinigo ku ssaawa egasobola okukolera ng'ogatutte naye tegasikirwa nti muntu gundi nze nfudde ngenda kudda mu mukono gwa gundi kikafuwe. Kyova olaba ne Yoseeri bwe yali ajja mu Buganda Abaganda ne bamuwa amaanyi gaabwe. Yoseeri oluluzikira bwe kapa oba Muhoozi oba Ssale oba ani Kaabere Janet endagaano we zikoma teziriddayo. Naye kati gamukuba ye kennyini okumula omwogoleza lwa nsonga endagaano yazikyamya. Lwaki? Lwe baaliwo omulamu tebamusamirira. Gwe ng'oyagala okumanya nti Abasoga muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe. Ng'oyagala okumanya nti Abagisu muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe. Ng'oyagala okumanya nti Abatolo muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe.
ng'oyagala kumanya nti muyina amaanyi abanyono mudde ku nnono zammwe abakonjo mutyo abanyankole bannakabala b'oligino mudde ku nnono zammwe nammwe baganda muddeyo ku nsibuko n'ennono mutereze obuvo bwonna bwemmwe n'obuddo mutereze nti omujja kakasa nti mulina amaanyi. Nika temumanyi kubanga babasiba akatambaala naye eriyo abantu ssekinnoomu bo nga baamanya obunafu bwabwe ne basaba bajjajjaabwe ne bakola ebyama wano oba ebyamakuuno ne baga nti agundi oyo waabwe tebakyamibwako tebamuloga bwoza bamuloga alina essaba ewwe nedda baatereeza empewo zeewe tomukyamako tomuloga tomubba tomukola ki kubanga oyo yali omuganda omutuufu. Tetwaberanga na basekyuliko waka emmwanyi zaffe tebazinoganga tebatuunikanga era n'omusajja omuganda teyaluwanga bino by'okuloga abasajja ne bawuuza bitandise wano jjo ku mulembe gwa Museveni nga famire ze musudde empewo zeewe mu kimu kisudde n'abaana okugwa ddala okujja amaca kigabalokole bizze wano jjo nga Museveni mu kimu amaze okitabangu nti musobola kitegeera. Temusobola kitegeera. Nekirajala kugamba ennono si sitaani nodda. Omuzungu yakusiiga ekifaananyi nti gwe ekikyo image eyiyo. The black color and the black culture. Ye sitaani. Which is wrong ekyo kikyamu. Ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Era Katonda alina ensonga lwaki oli muddugavu, oli mu Faransa, oli mu Ngereza, oli mu Germany, oli mu Canada, oli mu America. No, alina ensonga lwaki. Era ensi n'agikwasa mirembe ogikole mu buli ky'oyagala. Kyowulira kyofunamu emirembe n'amaanyi naye n'akiwa okwagala kwe n'amaanyi ge. Kati gwe baakuddira kkala enzirugavu ne bakugamba nti sitaani muddugavu naawe n'otakibuuza yi mu bantu bonna lwaki ate sitaani muddugavu. Mu nsi yonna era gwe omuganda gwasooka mu nsi yonna era gwe omuganda gw'omu ku bantu abasooka okwambala engoye ng'ozikola mu mbogo. Ddayo osoma Bibbuliya ekugamba nti Adamu ne Eva baali balina engoye baali beesiba bikoola. We baalira apo gye bakugamba nti baali ekibala baali beesiba bikoola. Ne ggwe jjajjawo yali yeesiba olubugo ng'alujja mu busuuti alujjamu omutega nswera alujjamu ekizibaawo alujjamu ebikunta. Era nga nebobanga Katonda akuyise ng'ogenze okuka gyatelebeka ennyindo ennyindo gye ziregera mukoka era baakuziikanga mu ssanda za mbogo nakyo temusobola kitegeera. Nigwe omuzungu najja nagamba nti backcloth olubugo lwa sitaani. Naawe lujja n'engalo Yesu olubugo lwa sitaani lwaki? Kubanga mu buvo waffe n'obudde obaddugavu naddala Abaganda olubugo lwali lugoye nga mwetukolera ebintu byaffe byonna era ng'olubugo tulwambala tulwebikka tuterekamu ebintu byaffe era nga tuterekamu n'emyeso gyaffe. Abatamanyi mweso si edulafiti oba kyesi no waliwo emyeso egyaffe egy'obuwangwa n'ennono egikebera. Okukebera nga bw'olaba dokita bw'akwata bakiyita batya kana akayina pinizi n'ebbiri wadde kajja nga kali kamu n'akakuteeka ku mutima n'akukebera wano oba puresha oba mutima gukuba nnyo. Kati omuzungu akozesa okukebera enkuba ye ey'omutima n'akwata na kano kakagundi ka thermometer n'akateeka mu nkwawayo okumanya temperature. Kati mu baddugavu naddala ffe Abaganda bw'ajjanga okukebera ebizibu byo n'okumanya ki bajjajjaffe baayinanga omweso era omweso ogwo baaguteekanga mu lugoye oluba olubugo. Ne baalondanga empiki bazukanyuka n'akubulira nti eno bweti ne bweti neetegenda eti okitegeera. Kati bo baalabiranga ddawala. Kati abasawo bano abagaba eddagala wano w'ogenda okutiira Katonda nti alina amaanyi n'omuddugavu kandi yali akubulesize naye nga totegeera butegeezi
naddala omuddugavu wa leero gwobadde okimanyi nti buli famire muyina entebe okutula empewozi wammwe nga muyita mukongozi ng'alina obbakolera ensonga zonna era mu famire omwo mulimu omunozi w'eddagala nga ye omulimu gwe kugaba ddagala si ddagala nti panado simanyi biki no ojja n'omubuulira ekizibu kyo n'agenda emmanju n'anoga eddagala n'alikuwa n'ogenda n'olinywa bulungi nnyo wayita enzingu ntono nnyo n'owona gwe nozza omuzigo oba okuwoza olutabaalo nti owaayo eddagala limuwampadde lyakoze nga si gwe omulagidde ti njagala mululuuza njagala seziwundu simanyi njagala gundi no ye yamanya okusinzira ku maanyi katonda gamuwa n'empuwe mutuddeko egaba eddagala kuba byonna temusobola bitegeera tewali kirwadde omuganda kyeriitajjanjaba lyakijjanjaba wano oba oli ensowole tambula ogende ensonga zenjogera si za nsowole era laamu oba mutono njagala ozingeko engalabi yo gitwale zino ensonga si za laamu mutono ompulidde bulungi nnyo era muganda owaffe ffe tetwayinanga simu omwana mututemukebeza ndaga butonde no ffe twalina DNA test gye tuyita okwalula waliwo famire nga yo tosibayo mwana lwe banayalula abaana bakugamba nti era abaana baba bakuŋŋaanyanga bonna bakuŋŋaanya bonna mulumbe era mu nnyimbe gye bateranga okwalulira abaana abo bwe bataba baludde byo nnyimbe bateganga omukolo gwa famire gw'okwalula abaana bonna abo bakeberanga DNA waliwo nga famire bagambirawo nti maama oleese omwana ono nti ye nga bayita senga w'omwana oba mwannyina w'omusajja muga nti omwana ono bamuleese naye okakasa nti waffe senga w'omwana oba mwannyina w'omusajja nga bamukwasa omwana ng'amutunira bulungi yenna okuva ku ngalo yenna era senga oyo ebiseera ebisinga yateranga okugamba ebigambo bino wammanga kasita yakugamba nga maama tusanyusa okukulaba famire ogezzeemu ye y'abagundi ng'omwanya we oli gino bwe yagambanga muwala munnange nno onsangaako emmanju ng'omanya gwolekedde ku ggombolola era bwe wasinkananga emmanju yagambanga okakasa omwana ono wa muntu mbwe zaffe bw'olemerako gagga nti bw'oga nti omwana ngagga no problem leeta akalira naye kati tuli kuno wano kumwe abali kuno kuli kali n'akalira wamanya akalira k'omwana we gye kali yagamba nga leeta akalira kasita olemerako yagamba nga leeta akalira nga bagenda kasita bakateeka mu kyogero ekiriwo ekyokwalula abaana ne katagenda wansi mu mazzi nkadda kunu omwana we ayinza n'okufiira waawo era abakazi abakalabakala abedda kasita bamusaba nga akasamuzanga emmanju ne bamugamba owaaye omwana ono nga yandiba si waffe naye ewaka mugamba okakasa omwana waffe nti wammwe leeta akalira kasita yakawangayo omwana asobola okukutukira awo ekyo bayitanga okukebera DNA ate nga yali perfect waliwo n'agamba nti akalira sikamanyi oli muganda olina erinnya egganda naye nga tomanyi kye bayita kalira nga tokimanyi era bwaleetanga omwana senga omwana agamba oba mulamuwo nagamba muwala watu tutusanyisa okukulonga omanya confirmation omwana mutegedde waawo kasita bagamba nga twesange emmanju oba oli mugezi kwatanga omwana wodduke kwatanga omwana wodduke omanya omwana si waawo naye kati bakutega olubbobo omwana gye nakufaana booto yonna kumbe omwana si wufu n'ozaala abaana musanvu nga kuliko waago mukaga si gugu kubanga tetukyalina kye tulina twasigala mu bbanga yensonga lwaki mayiga akola byakola kubanga basooka kusanyawo bulombolombo nannono ne batulogaaloga ffera ne batuteeka wali ku ŋŋamba otya emyaka 14 amasiro g'abassekabaka ekasubi tegaggwanga ozimba Vatican ozimba kinga ne sente abasajja bazisonda obuuma ne babusonda buteeka ozimba ki ozimba ki
kubanga temwagala kumanya oza Jesus yes Jesus muogere ne who the hell are you gola Jesus mufanaganya kala Katonda tomumanyire Katonda jali nego bagamba Jesus ne Maria musime mama wa Yesu ola mufanaganya kala gobo otegera bulungi nnyo Katonda jalira musinzenga kuba ye nanyini buli kimu ne wolo bintu bakuteeka musime Jesus Mary sime John sime wandikire baba kolisi baba wandikire balwa gomfirika bakuwandikira ko balwa eriro dawa bali wandike balwa mbayi mulimu balwa yo mufirika oba edikota kye dini yo mayi mu Afrika gozachi yo mongereza bwe yatambula ensizo nanga agenda ziwamba yasoka nga ku studyinga bana abadduga mu kitundu kino bayina ki nti bali no kino na kino na kibbawo na kitwala gemanyi lwaki abangereza bafugaza ensi zonna bakozesanga amaanyi amabbe okuvulunja kulo kitegeere mwe muli engoma za Buganda zibakumye oli sentere n'abalongo ba Buganda kubanga temukimanyi mwejjaka amaanyi bogenda pasi nagalete kibbo ky'abalongo goza pasi agenda chocha lete ensawo yammwe goza pasi agenda kocha ensawo yammwe ababujingo baserwadda baani bonna wakutumanga ensawo yammwe ya lubaale oba akutumya ekibbo ky'abalongo ye akuŋŋaanya maanyi power akuŋŋaanya maanyi n'ageekuŋŋaanyirizaako gonna kubanga ayina bakafulu basobola okugakwata ne bagakuŋŋaanya ne bagamuteeredde ye n'asirika n'abalinda buli muntu ajja mu kyaki oluyingira bwoti toddamu kutegeera nga bwe wayingidde ojja sigala ng'olindiga mpaka nga bakuziise nakyo temukitegeera kati gwe kyebakulaga wali nti babireete bagenda byo kyakunaku olumala okugamuleetera nga gabsisita nti wuki ajjana tugenda okuŋŋanya ebintu tubyoke n'ebibyo nti kale nga ye agenda gyagenze ng'afuna ebintu bibi nga babireeta babikuŋŋanya nga babiki kumbe eyo gye waleeta oli gino agisigazizza eyo gye waleeta oli gino ensawo y'abajjajjaba ey'empewo oba ebibbo by'abalongo abisigazizza kubanga amanyi amakulu agabirimu gwe yo wagiwaayo goloza lwaki bw'otambula kati omuntu asinga obulogo mu nsi yonna kati munyarwanda kubanga amanyi wano ayina identity nti musi ayina identity ya occupation ayina identity manti ayina okukozesa obuwangwa n'ennono okubujja ku bannyiniwa baasiri wala yaweddeze tunula buli wali embuga ya Buganda yonna yaliko amaanyi kulikaani munyarwanda tosobola kukya identify nti lwaki bw'occupyinga ekintu ekyo kuba tosobola kutegeera genda okinoonyerezeeko omunyarwanda identification ye kutta he can kill n'amanya ekyokubiri nti alina okukozesa amaanyi ag'obuwangwa n'enno gw'ababbye ku bantu abo genda buli mbuga ya Buganda yonna onoonye abaliko bonna abanyarwanda baamanya amaanyi balina okugajja agamba mwagasuula kyobula mutuuka e Saudi Arabia ne muyiika Windows si kuyiika Windows timukoze nnyo no otuse mu America oyindi toyisa Windows because of stress no oyina kyewaleke mabega kyotamaliriza wagenda tomaliriza walina kyoli kyotasobola kukola kyewalina okukola kyekiriwa era kyoli kyekiriwa kubanga nakyo temukimanyi temumanyi kye mulina amaanyi ge mulina ng'oyagala okumanya nti ensi zitegeera genda e India ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda mu Bayindia abamyufu bali mu America ne Canada ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda Brazil mu Amazon ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda Ethiopia ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda South Sudan ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda Congo ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono genda Tanzania ojja kutegeera kye bayita obuwangwa n'ennono
genda e Mombasa bezanzi bujja kibati bagitubuwangwa nennono naye mmwe babajjeko buli kimu kubanga temutegera ababi bajjako bo babikozesa babikozesa na kino kanti kunyonyero kitegere bulungi nnyo empewo ne Lubaale n'amayembe si sitaani era si bulogo no empewo ze tuyita Lubaale emizimu wa misambwa si sitaani no eyo ddiini abaddugavu gye twali tusaba kibayita sitaani gy'emijinni oba amajinni ge mugula nti mufune ssente nga gakusaba omusayi gw'omuntu oba osaleko omutwe gw'omuntu oba osaddaako omuntu empewo za Buganda ekibwewaayo kyazo nkoko mbuzi nte era bw'ogendanga mu ssabiro ly'omuntu n'akusaba omutwe gw'omuntu oba omusayi gw'omuntu oba omwana omuto ne siripa ziriko emabega dduka genda oli wantu wakyamu ompulidde bulungi nnyo ompulidde bulungi nnyo obuwangwa n'ennono y'eddiini yaffe y'abaddugavu Katonda gye yatukwasa ffe mwe yatuteera amaanyi gaffe ne tugeerabira ate ne tugendera ku maanyi g'abazungu ge baatuleetera oba okitegedde simanyi simanyi oba okitegedde kiyinza okuwa obuzibu okutegeera ekintu kino kiyinza okuwa obuzibu okitegeera abamulamu mutono nnyo Nendooza kyandibadde kyangu nnyo okukitegeera olw'ensonga ebintu mbyogedde mu Luganda olwangu ng'odutegeera. Era nandisubidde buli muntu ategedde ensonga zino. Ne mu buli kyokola kyonna otenderezanga nnyo Mukama Katonda akuwadde okutegeera n'okumanya. Mu nnono yaffe y'obuwangwa n'ennono ey'abaddugavu bwe twagendanga oba bwe tugendanga okusaba mu biggwa byaffe tetusaba nsimbi tusaba kumanya na kutegeera ebintu ebisi. Bw'otegeera n'okumanya ojja kumanya bakunoonya ensimbi n'ozifuna. Bw'ogenda okusaba mu nnono yaffe y'obuwangwa n'ennono y'abaddugavu naddala Abaganda tusaba kumanya na kutegeera ebintu bibiri. Bw'otegeera n'omanya ogenda kutegeera bakola ensimbi na buli kimu nga kigufu gy'oli. Tusaba okutegeera n'okumanya n'obuwangaazi ebintu ebi ekyokunoba oyongeddeko kikyo. Kubanga bw'omanya n'otegeera ojja kumanya bwe banoonya ensimbi n'okukwasaganya ensonga ezisigadde. Kati gwayagala ensimbi biki mwe mugende Tanzania mugula amajini n'ogateekamu ne gakuwa ssente ne gasala okuva ku mwanawo omukazi omuzzukulu baneiba n'ofa ssente ne zikoma ku ggwe wekka ng'eyabifuna. Bulijjo temumanyi sayansi alimu kintu kino. Kati sayansi yoyo mumutegedde bulungi nnyo. Gwayagala ssente mbu simanyi bugagga be abagenda bagula amajini ne likusaba omwana ow'Oluganda abako n'ab'emikwano naye olunaku lw'ofa ssente zo we zikoma buli kimu ne kisanjawo ku ggwe kubanga wakola endagaano nazo n'amajini ago.
songa ate empewo enzikiriza y'ekiddugavu omwana yenna aba akusikidde mu ntumbwe zo bwe bamuwa ekifundi kwakyo ne bamusumika aba alinnye bulungi mu ngatto zo era aba atuta obuvunaanyizibwa era empewo ezo bwe ziba tezimusiimye at least zironda omuntu omulala gwe zigenda okutuulako nga si yeggwe wadde oba osikidde omuntu oyo era oli n'akulambululanga oba okutegeeza biki ebyokkola oba onfuna abaalamu omutono wano mugenda kuba musigadde mugenda kuba musigadde mugenda kuba musigadde no video yale sijayo nti yabagezi bokka wabula yeetaaga omuntu nga lamuwa akola bulungi nnyo omuntu nga empewo ze wammwe zikola era nga mwazisamirira omuntu oyo osobola n'okufumiitiriza ekintu ekigenda okubeerawo oba ekigenda okujja n'okyewala nga obudde bukyali kye bayita okufumiitiriza mbadde ngenda Masaka naye bulira sina gagenda Masaka mwe mugende nnaabasanga wayita eddakiika baga nti ebayiye mu Lwera bonna be wagambye nti mugende ngaebayiye mu Lwera okwo bayita okufumiitiriza ng'empewo ze wammwe zikola okwo bayita okwogera ne Katonda obutereevu kubanga Katonda akomunikatinga naawe mu ngeri ennyangu Katonda ayogera naawe eri abantu ng'ekintu kiba kigira mutukako n'akyewala nga teri amugambye kubanga akomunikatinga ne bajjajja be ne Katonda we ompulira bulungi obukuumi bw'olina mu nsi muno bwaviirwako kitaawo nnyoko bajjajjaabo ku saidi zombi eyo ye security gy'olina esinga obukulu mu nsi yonna era ye kumonitoringa from A up to Z yensonga lwaki mu Buganda tulima ebijja yensonga lwaki mu Buganda tukola kitulima ebijja kuba tuddayo ne tulambula ku bantu baffe abaawumula era bwe mugenze okulambula ku bantu baffe abaawumula nga mugenze okubalimako n'okulima ebijja ebyo wabawo ensonga etagguka oba yeetaaga okwogerwako n'okutereeza ziba teziri busa ng'awaabo gwe bagudde ne mutuula ku jjo ne mugamba abange nti ye mulyose mujja ensonga eri ABCD gye mulina okukola ensonga eri ABCD gye mulina okukola mpulidde bulungi nnyo awo g'emaanyi ga Katonda muge mutamanyi amaanyi ga Katonda meekusifu yakulekera ensi n'akuwa amaanyi gaayo n'akuterawo n'omuddo n'emmere buli kimu okyekwasaganyize ng'omuntu n'ebyakulema okutegeera kuba gooza okusoma obusomi n'okusoma nekikijja okutwala okutegeera n'olina okwefumiitiriza n'omuntu yasigaza amaanyi ge batamanyi nti bagalina gwe bayita omukyala n'omuntu yasigaza amaanyi ag'obutonzi gatamanyi nti agalina gwe bayita omukyala gwe bayita omukazi woman abasinga obungi muyinza okukiwakanya omuntu yasigaza amaanyi ag'obutonde nga temumanyi nti agalina gwe bayita omukazi atya omukazi mutonzi ate omukazi asaanyaawo atonda ate asaanyaawo
wadde amaanyi agagalina naye ate obukuumi bwe buli ku musajja. Gobadde okimanyi nti muyinza oba muli munju mwebase naye omukazi teyeebaka, omukazi 24/7 teyeebaka. Goyinza okuza nti yeebase naye nga teyeebase aba awulira. Kababbi nga bazze okubba oba omutemu yenna muntu asooka okuwulira abeera mukazi. Kinoonyerezeeko. Kababbi nga ziba mutemu waka omuntu asooka okuwulira mu nju abeera mukazi. Kabeere mwana muto nga muwala asobola okuwulira ekintu ekyo. Ekyo nakyo waliwo ayinza okukiwakanya. Era kyova olaba ne mu nkola mu Buganda abazaana ba Kabaka abadde bakuumye embuga za Buganda zonna n'eza famire zonna ezisinga obungi babadde bakazi. Nga empozi mugamba jjo otuule wano mukazi wattu nga tazadde mwana teyegasse na musajja n'abeerawo mpaka Katonda lwamuyita. Teri musajja asobola kikola ku 10 kuliko nga 5. Nga yeewaayo mu butonzi bwe omulimu oguwaamu obwo nangene n'atuula ku mbuga n'abeerawo nga talabye ku musajja tazadde mwana ng'aweereza Obwakabaka oba aweereza famire oba aweereza empewo nga waali ku musajja tasobola. Mwenna abakazi bamama bali kuno temukitegeera. Ali agalo jijjayo. Kati omukazi woberera omutonzi wa wano. Nabagamba mbutonde buno bwaffe Katonda bwe yakola. Omusajja atwala ebitundu 5 ku buli 10 ku mwana n'omukazi atwala ebitundu 5 ku buli 10 ku mwana. Ye 50-50. Naye omukazi alina extra mile mu kukuza omwana n'okumubeezaawo. Atya. Omwana oyo omukazi yamuyonsa. Tayosibwa musajja. Omwana oyo omukazi yamuwe bbugumu. Omusajja si yamuwe bbugumu. Ompulira bulungi. Yamuwe bbugumu, yamuyonsa. Omwana oyo ne bwebanga maama wamubuzeeko nga yamuvaako nga badde amutegera omwana oyo waddira asobola okwidentifyinga maama we neki kiba kizibu nnyo okwidentifyinga taata kujamu nga nti yoyo. Naye with the time ng'omusajja wali awo omwana asobola okwidentifyinga tolaka taata we naye ku mwana woko omwana okwidentifyinga nya kyangu nnyo. Olw'obutonde buli oyo bweyongera mu bitundu 5 ku buli 10 wamuyonsa gwabadde nga amuwe bbugumu gwabadde amulabirira. Oba nfuna bulungi nnyo. So, kati wano wenkugambira nti gwali eyo ng'otudde nga abasajja Abanyarwanda bali emmengo basaanyawo ensibuko yo obuwangwa n'ennono n'obuvu obwo ogenda kusigaza ki? Ogenda sigaza ki?
entalo nyingi zirwaniddwa mu nsi naye olutalo lukulembera omukazi lugguka. Lwaki lugguka? Kuba Katonda mu butonde yawa omukazi ebintu ebisuka ku by'omusajja byetasobola kulaba ne byosobola okulabako. Wenjagala otegerera kino nti ku bulamu n'obuyinza Omukama bwe yawa abakazi wano si wana bakazi oyinza okuwasa omukazi n'omufunamu emirembe, oyinza okuwasa omukazi nga yaliko omukisa n'ofuna ssente empya n'enkadde, naye ate eriyo n'abakazi nga nabo balina ebisiraani byabwe, nabo gye bali nga balina ebisiraani byabwe, naye nga abakazi era balina ekintu ekyo. Osobola okuwasa omukazi n'akufunamu emirembe oba n'omufunamu emirembe oba n'akufunamu emirembe, era omukazi oyo asobola okujja nga ye nga omupurezensi y'omukisa okubeerawo okwe okufunisa ensimbi z'otamanyi muwendo gwazo. Ova ku mukazi akuliisa akwambaza n'akugolera n'akunywesa ng'engoye ojja buziku anga n'oyambala n'otambula buli muntu n'akula nti wanyiridde naye nga tebategedde ani yakikoze. Obitegera bulungi nnyo. So ebintu bino byonna abasinga omungi temubitegera n'ebiri mu butonzi bwe muyisaako amaaso obusibukamu obuwangwa n'ennono. Tovula nti omusajja yagendanga kuyiga n'aleeta omukazi n'amaliriza buli kimu. Era ensonga lwaki baga nti omukazi yagaba abaana oba yagaba omwana. Lwaki omukazi yagaba omwana? Mu Buganda lwaki baga nti omukazi yagaba omwana? Gwokimanyi nti oyinza okuba olikula omukazi gwe musajja mukulu olina ebirevu olina n'enviiri omumama olaga nti awo si bakuzaala jankutwale gye bakuzaala. N'akugaba nga oli musajja mukulu olina n'envi olina n'abazzukulu bagenda okugaba gye bakugaba n'ogenda otuukayo naawe n'oseka nga buli gw'osanga ewattu mufaanagana. Nga akugabye oli mukadde ekyo kisigadde mu ye ng'omutonzi. Yes, mulimu abakola ensobi ng'akikozeseza busungu naye ng'omukazi ati any age nga amanyi gye yakuzaala ajja kukuwaayo tojja kuwalira gy'amanyi gye yakuzaala era nabo bagenda okukuwaayo tuuka nga kituufu wano wewaffe. Gwe kennyini okkiriza otuuse lwakuba nti ekizibu ekibeera mu ebyo ogenda otuuka famire gye saakoleramu kati nangenda gimala ejinga ntyo gibeeramu. Famire gye saako naye nga weewammwe kubanga ye mutonzi yagaba nti ono mwana wa gundi oba si wa gundi yasalawo. So n'olw'ensonga eyo kino kyonna kye tuzzaayo nkola programu eno ebimuli Mbulange Mmengo. Ebiseera bisinga mba njagala nnyo bajjukiza nti tulina ensibuko ey'entandikwa ey'abajjajjaffe era ne mbajjukiza nti ensi Buganda yali nsi eyeetongodde era ekyali nsi eyeetongodde eyali etambulira ku buwangwa n'ennono. Omuzungu n'amanya nti ekintu kino ky'amaanyi n'akirwanyisa n'alemwa n'agenda n'atulekera abasigire. N'abasigire bakyakiriko eky'okutawanya obuwangwa n'ennono ate nga tewabadde omuwata gwonna gukyogerako. Ompulya bulungi nnyo. Kati bwe tukola programu ng'eno nga njogera ku nsonga z'obuwangwa n'ennono ne ku nsonga za Buganda kiba kikuddizayo ekifaananyi okutegeeza nti mulina okuddamu okwezuula gwani osibuka luddawa. Njagala sooka okuwa enjawulo eyinza okukuleetamu okutabanguka obwongo naye njala kukujjukiza tulina amannya abiri. Kati nze Federico naye sisobola kutambula nga Federico kubanga simumanyi. Muzungu yalimpa mu Kereziya naye nsobola otambula nga Lumbuyi oba ofuna gwe n'oga nti nze Muhammadi Sekimpi ne bagamba tambula nga Muhammadi. Tosobola kutambula nga Muhammadi kuba tomanyi nsibuko na buvuna budde bwa Muhammadi naye osobola otambula nga Sekimpi
njagala nnyo oteeka essira ku Ssekimpi ani yajja atofuuka Ssekimpi mpaka ku nsibuko yo ojja otutegera ekituufu ky'oli so singa Muhammad so singa Harriet so singa Justine so singa Christine sooka mutegeere n'onootegeera erinnya lyo ojja tegeera gwani naye abasinga obuyita bimanyi nti mmwe baani okera kumanya nti nze John. Who is John? Can you explain yourself? Or can you explain the name John? The meaning of the name John? Can you explain? Can you explain who is Lumbuye? I can explain why talk tambula nga Lumbuye. Sija tambula nga Federico kuba simumanyi. Oyajaga ati asime John the Baptist. John the Baptist mufanaganya kala. Muri kusema zinga yomu oba mufanaganya kitawo ne nnyoko kati njala kutegeeza gwali wano abasajja Abaganda balinga bagezi nnyo mu nkola yaabwe y'ebintu batya baateekangawo enkola bagamba nti tuyinanga okukuŋŋaana okumanyagana n'okwabya ennyimbe mu kumanyagana kuno kulimu ebintu bingi nnyo n'okwabya ennyimbe kulimu ebintu bingi nnyo bw'osanga omuntu okugamba nti okwaba ennyimbe kubi ng'omuwulira ayogera tomuvuma tomukaayanya eyo yendowooza yenga ye muleke ne tamanyi bukulu bulimu kwabya lumbe tamanyi bukulu bulimu kumanyagana ompulira bulungi bw'osanga omuntu agamba musanga omuntu nagamba nti nze naddira mamba naye nowe mamba asobola omwagala tomuwakanya muleke ye endowooza ye waki ye endowooza ye negezaako nnyo mutegeeza nti kyoyogera kikyamu si kituufu okumanyagana ebiseera ebisinga kwabanga kuleeta baana n'abazzukulu okwemanya mu kwemanya kuno otegeera nti ensi Buganda mwedi nti yenna baganda bange abali Empigi abali Ebombo abali Emukono abali Ludda abali n'omanya nti okay singa mafudde ekizibu kitundu gundi isobola okugenda ewaagundi Oluganda ekazini wange kwe kwalinga okwemanya ayi n'ekiseera ekyo wabeerangawo okujjawo kwezaalangamu kuba muyinza okwesanga mu biduula eyo ng'omwana akkuba nga totegedde check microphone 1 2 ng'omufunisiza olubuto ogenda otandika okubuuza bikwata ku mwana ng'omwana muganda omufaanaganya omusaayi ekyo mugenda kiddawa ne mu kumanyagana kuno wategeeranga be muzaalangana nabo abaana babataatabo abaana bakojjaabo bonna ne mutegeeragana ne mumanya ebintu bino nga bitambula okitegeera kati ennaku zino ebintu bikyaliwo ekyatukozesanga ekyo oba ekyakozesanga Abaganda ebintu ebyo kwe kwawula obutafaali bw'omusaayi guno gufuula ng'omusaayi guno mukwafu nga si munaabuufu gutya sayansi atusomesa nti bw'ozaala mu muntu gwe mufaanaganya ekikula ky'omusaayi ekimu omwana oyo taba mulungi ne bw'ozaala mu muntu gwe mutafaanaganya musaayi oba nsibuko na buvo omwana oyo abeera mugumu nnyo era abeera mulungi nnyo olw'ensonga omufaanaganya omusaayi oba ensibuko muyinza okuba muyina ebirwadde bimugattanganya mu musaayi ne muleeta ensasagge iyo nsonga lwaki bwolamu bano bannaffe ekiseera okukawa educate ekkawo beezaalamu ogenda okulanga products zaabwe ziri awo ziringa balugwa alinnyo omuntu babwe bati tebategeerekeka bali awo baayika windows reasoning capacity ya mbaata za neti bali awo tebategeera ffe Abaganda twalina ekintu ekyo nga tetwezaalamu okwawula obutafuna bulemu mu musaayi wabwe tugattanganya omusaayi butafaali bw'enjawulo nga buva mu famire ez'enjawulo nga si zeezimu tufuna kye tuyita pure blood naye bano ba cow mentality set a cow and educate a cow beezaalamu
nembola bubeezalamu n'abayindi beezalamu ogenda okulanga kiti kitegereka bwe kiti bazalazala kati n'abaganda ebaali abagezi n'abasoga katugambe nti obuwanga bwonna obaddugavu naddala mu Uganda bwalina ekintu ekyo nga bakitegeka nga bakimanyi bulungi nnyo. Okitegera bulungi nnyo. Bino teri ajja bigamba nze mbigamba lumwino program mumusomera mutegera ebintu bino era nekyatekesangawo ebika bino mu kusookera ddala ekyatekesa ebika bino kwali kukuuma butonde ki obw'ebintu Katonda bwe yatutonderawo bissa omuli ebisolo n'ebibala ng'eyaddira empologoma obaga nti ogwo muziro gwo tosobola kutta muziro gwo olina okukuuma ki olina okukuuma empologoma eyo eyeddira enjaza kijja kuba kizibu nnyo okusanga enjaza ogitta ogirye oba eyeddira engabi oba eyeddira emmamba abaganda bakikozesanga to preserve kyekyali ekikulu kya byonna kati preservation eyo ne bateekamu ekirala nti era n'oba weddira tosobola kuwasa wangabi munno kubanga bakimanyi nti eyatandikawo ekika ky'engabi yazaala abaana batandika okwawukana akuze buli muno agenda n'asenga gy'asenze n'omulala n'asenga gy'asenze kati gye basenze bazaalirayo abaana abo ne batandika okukola amatabi batine kati gye muzungire tosobola kumanya ttabi ki gy'oyinza kugwamu kuzaala mwannyoko oba kaziniwo kyekikulu ky'ebintu bino byonna oba nfuna bulungi nnyo. Wonfuna bulungi nnyo. Abaganda kyebakoleranga enjawulo eyo era bw'osanga omuganda nga yalonda bulungi n'atambulira mu nkolo gye bateekawo bazaala abaana nga bategeera abaana bali sitede nnyo bw'osanga eyakyama mu nnoonya n'ennambika y'obulamu n'obulamu mulovu n'obuddo era ogenda kulaba bazadde ebyana byayika windows nga tebitegeerekeka nakyo kinoonyerezeko ojja kitegeera. Ekyo kitwalula ku mawanga amalala mu Buganda ne mu Uganda twalina enkolagana n'entambuza y'ebintu byaffe ng'Abaganda bye twagala biddewo olwaleero. Mpulidde bulungi kubanga obulombolombo nene obusaanawo tuba tetukyaliba tuba tufuuse biwemmemeku nkiddamu bw'ovirwako obulombolombo nene ono oba ofuuse kiwemmemeku. Lwaki oba ofuuse kiwemmemeku? Atamanyi gy'ava era tamanyi gy'alaga. Atamanyi gy'ava tamanya gy'alaga. Bwe bakugamba nti maama wo yeddira mpologoma tosobola kwagala maama wo oba muntu wa kika kya maama wo kubanga maama wo mushiyaringirako 50% of your DNA. So bw'oyagala omuntu w'ekika kya maama mwasibuka you never know nti omuntu oyo alina akakwate ku nnyoko. Somehow somewhere mugatta bw'ona omwagala mujja kugatta DNA which is wrong. Nakyo temusobola kitegeera. Okwagala omwana wa ssengawo abeera mwannyoko abeera mwannyina wa kitaawo abeera muganda wa taatawo ssengawo ne taatawo bafaanaganya DNA 50%. N'omwana wa ssengawo gw'abazadde kaziniwo mufaanaganya DNA 25%. Kati bw'ono oyagala omwana wa ssenga mwera kuzaala magujja temusobola kutegeera bintu ebyo. Na program ya leo simendi munagitegeera kubanga ba Windows omutono munansonyiwa. Okitegedde? Bw'ona oyagala omwana mweddira omuzigo ogumu omwana omuwala w'omulenzi nga mweddira ekika kyekimu ogenda okunoonyereza
ng'omwana kati nze nsibuka mu ssiga lya mbogga ogenda okunonyeza mu ssiga lya mbogga otuukayo nga mulanya nkogenda okulonda muggwera mu lujjalo lumoga kijja kitatugwera mu era abaana bagenda okuvaayo kamuli fotokopi noga yakwayitami kati singa mba saagenze mu kumanyagana oba sitegera siga kimu ensibuka olabwe twetomerera nenzala mu mwannyinaze oba nenzala oba gwe noozala mu mwannyoko nga tomanyi ebyo Abaganda bye baakolera ddala okweyawula ne beeyawula ku kalityazi endala kyenjagala mudde mugoberere gwe noozala ebyana byonna nga tebiina magezi bisiru tobuuza lwaki ebyana bizadde ludda wazaala mu bantu abasiru nga DNA zaabwe z'abasiru kuba bazaala mu bantu baabwe nze abaana bange nazala basiru kubanga tewamanya musayiji wazala abantu bonna basiru bali mu famire bonna bawumba tutte balina buwongo bezaalamu gensonga lwaki olya kayimba natume yagamba ate nga gyekaliseberi abaami muzaaleko ebweru kuba ojja kuzaala musajja nga omusajja windows tebalina windows omitwe mikalu abaana ogenda kuzaala biwongole okitegeera tebayita obutateeka amagi mu kisero kimu the moment kasita oteeka amagi mu kisero kimu akamotoka akagali ne kakkoona capital business close wamu kino kyembagamba mukinoonyerezeeko osanga nga famire nga bali wadde basikoserozi waliwo basiklas ne bakalias kati bw'otazaalako walla n'osanga omuntu nga tomanyi nti muli mu famire yeemu n'omuzaalamu mugenda kuzaala omwana nga nasikoserozi plus osanga akaana tekategerekeka kasiwuufu ne bwemukateekamu ssente ngaomulooza byokola bikanya si byokoola DNA mwagatta DNA enfu bino tebagenda bikusomesako TV oba luddawa ogenda bisana mu program ya Lwasande ate ojja biwulira oba ojja bitegeera kale n'olw'ensonga eyo ntonaza nakulabako Katonda baakyadde program ewedde tujja kusinkana ku Lwokusatu sawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi lwetujja okusinkana naye nga mbasaba buli muganda waali nayagaliza Obuganda mutunuulire nnyo abasajja abali emmengo ne ba-associates baabwe olumu nina amawulire g'essifulumya n'engaleka for security reasons n'ekirala njagala ndekera abantu batandika okwetegeerera waliwo akaseera we kaatuuka nga tuba feedinga nnyo information somehow tubanga ababa confusing naye njagala namwe mutandika okwetegereza ensonga zino waliwo video zimulakumu nga sizigiza nnyo wano nga nzirina wano nene ngamba nno njagala abantu batandika okwejjira ebintu bino babitegeere kubanga embanvu ndo njala baleka nga musobola okugoberera ensonga zino nga muzitegeera tulwanye olutalo lwa Ssaabasajja Kabaka engeri gye tululwanye mugitegeera nemba siriiwo omulundi omulamu musobola oddulwana nga siriiwo mutegedde mayiga yaani mumanyi mutya omulwanyisa n'okumutegeera gwe mulimu gwagwe okubategeeza abasajja bali emmengo mbategedde bannabyabufuzi bali emmengo mbategedde bonna mbategedde ebintu bina mbitegedde yensonga lwaki baleka nemukola nemba information ekigifulumye njagala mwetegeerere kubanga bwe naba siriiwo buli kimu tekigenda kuyimirira Kyagulanyi bataliiwo buli kimu tekiyimirira ebintu bino byakulaggula maaso mutegere musobola okweyogerera ensonga zino zeetambuliza tolinda Kyagulanyi naawe osobola okukola kyakola tolinda Lumbu yekwogera naawe osobola okweyogerera kyetwagala tubagambe muzuuke mutandike okwogera ensonga zino by all means njagala sooka kubabuuza Yesu bwe yafa okusaba kwakoma Yesu bwe yafa okusaba kwakoma tekukomanga eri abaasigala batambuza enjiri kyetugamba obbagamba olwaleero wendi Katonda ayinza okukera ku majana nga Lumbu ye jangu ate sisobola kuwalira okitegeera naawe osobola okwogera ebigambo byenjogera osobola okubeera nga Kyagulanyi byakola osobola okubeera nga Lutamaguzi byakola osobola okubeera nga Zaake byakola buli kintu osobola okukikola lwakuba mweteekamu emberega nti bannange ate nze gy'okoma okwekoma omumambulamu bw'ogyokoma okufiirwa kubanga buli muntu akutegeera nti tosobola kweyogerera agenda kukolinnyako naye bwe oba osobola okwogera ensonga nti eno
kitegeeza osobola okutegeera n'okwogera ensonga zino. Mumpulira bulungi nnyo. Muyigirize abaana bammwe bulombolombo n'ennono. Mubayigirize ensibuko yaabwe. Mubayigirize ennimi zaabwe. Mu njogera n'embikolwa. Mubayigirize gye bava. Mubayigirize ensibuko. Mubayigirize omuddugavu yaani. Era nga nfundikira. Kaddugala munnange, ne bw'onooyogera Oludaaki n'Olumalayo, Olufiripini, Olu-India, Olungereza, tojja kufuuka mu Ngereza osira luli Kaddugala. Manya gy'ova, omanye ensibuko yo, era weezuula eggwaane. Weeyagalire mu lulimi lwo, ng'osobola oddwogera, ng'olumanyimu obuvo n'obuddo, bye tuyita ebisoko, ojja kweyagala. Goloza lwaki oluzungu bakutendeka lutendeke n'olusoma, wali osomeko Oluganda. Goloza ki olusoga olujja ku bbere lya nnyoko tebalukusomesa. Lwaki olunyolo tebalukusomesa bakuzaala nalwo munda. Olulimi lwonna olulimu okutuuza mu kiraasi okusomesa, eyo si gy'obeera, si bwe buwanga bwonna ennono. Obuwangwa bwonna ennono n'ontegeerayo lwe lulimi lw'omusaayi nnyoko lwe yakuyonsa n'akuyigiriza ne kitaawo. Yeggwe kyekyo ky'oli, toli mu Ngereza, toli mu Dutch, toli mu America, toli mu Canada. Do you copy that? Ne teweebuzaabuza, simanyi njogera Oluzungu, njogera Oludaaki, njogera Olufalansa. Ebyo nna kwebuzaabuza ng'akunamira muzibe kuba ne buno mukunamira tagenda kukulaba. Oli Kaddugala ayina olulimi lwe. Ekintu kyonna ekirimu okusomesa tekiba kikyo. Wabula ekintu kyonna ekirimu obuzaale bwo era nga kyokoleddemu kyekikyo. Uganda nsiyo. Ne bw'onoofuna passport kasanvu-mbitaano, ne bw'onoofuna citizenship mu kukotola ensi yonna, Uganda yeeyiyo era woosiboka. Era olinnyo ennyonyi ng'ovudde gy'ovudde otuuka ku kisaawe Entebbe, empewo yaawe eba yanjawulo nnyo ku mpewo yonna gy'ovudde mu nsi z'otambudde. Wadde wali enfuufu, ennugu nnyingi, ababbi bangi, abatemu bangi, oli Munnayuganda. Era ne Katonda akuwa ekitiibwa ng'otuuse mu nsi yo. Luwandirira ensi yo, yagala ensi yo, yagala obuwangwa bwonna ennono n'ensibuko yo. Ekikulu kya byonna, yagala kkala yo. Fall in love with your color. Gwa mukwano ne langi yo enzirugavu. Gwa mukwano n'olulimi lwo. Gwa mukwano n'ensibuko yo. Gwa mukwano n'obuwangwa n'ennono. Abazungu bookinnambukirako, emisana akulaga kifaananyi kirala, ekira ayina kifaananyi kirala. Temujja basobola kubanga baabasiba bbula. Abekkuse bbula era ensonga baziraba bulala. Akyali mu katimba k'omuzungu oba Omuwarabu gwe nkusaasidde okyebasa ofuluuta ensi ekuleka. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Mukama wankuumira vidiyo ewedde. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.